muntu yatonda government si government yatonda omuntu omuntu yakola ki yatondawo government ate kati bw'oŋŋamba ati wano wali wa government oba olimbi muntu yatondawo government kakati neŋŋamba nze sijja kuvaawo era ne babuliza kye nayogera ne bakikiriza n'ensiga already nali maze okusimba bino ne bandekawo n'ensigalawo For a bus at the end of the night on the street lamp, red face flame. Buli kikolo ofunamu kilo 8 kilo 7 buli kikolo ninaawo n'ebikolo 6 3 5 bikolo by'emmwanyi ze iika 14 ne dismol nomeka 14 ne dismol 7 wano almost iika 15 naye nga nfunamu sente ezimbezaawo nesasobola school fees y'abaana abali mu university n'abali mu secondary n'abalala b'ennyamba bamulekwa nembeera ng'ate esigalawo nga buli kimu ate kigenda bulungi nendya nva yange bulungi ennyagala ebagenda enkoko ndya oza kulya ekyenyanja ndya nza kulya ennyama ndya nebagamba mutemese kilo 2 ekibumba kyesika ekibumba naye batunda 5,000 ogula kubanga sente weeziri abavubuka mukole By the light, I'm going away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers. yatusomesanga obwavu natusomesa obwavu okubulwanyisa olina okukola n'otuyana oteerewo obwavu osobola okukola n'okola nga totuyanye n'ofuna omala kutuyana n'olwoka ofuna ndowooza wansanze nzize wano nga nzize otuyana kubanga ndimukola ki ndimukulambula obugagga bwange akayingidde nga kateeka mu nsawo ndowooza esaawa ejjudde akayingidde teeka mu nsawo olaba kamu ke Buganda ogenda okweza wiiki ng'olinaki endebe eyo endebe ogitwala n'ogiwa omukyala wange sukaali ne sabbuuni kati koba ofunye eyambe ki obulwadde biki ate ne gavumenti ejjanjaba eddwaliro weeri Bombo eddwaliro weeri Mbuya kati tekigundi okutoola sente ate ogenda ogula eddagala nga gavumenti esobola kujjanjaba so bwete embeera bweri kati afeni gwe bwe wafuna zino emmwanyi olinayo banno be wakwatako ku mukono okusobola nabo okulimanga gwe yes wano nakwatisa abantu abawera ddala ekyalo kyonna era nabaleetera emmwanyi nebaleetera emiyembe nebaleetera emicungwa obuziga wano olw'ebizibu by'ettaka nti ettaka lino tiryali lya gavumenti abantu ne bakola ki ne bagobibwa era nze lwaki saavaawo tekisobola okwogera ku TV nti As much as I can hold, I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me. A brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Yeah, I'm motorboating. yes afeni emmwanyi zino ozijjamu bungi ki zino kakati nzijamu nsobola ekitono nnyo nsobola ekitono nnyo lusi nfunamu tani metric tani nga 10 n'okusukka n'okusukka. Eh, Okay. eh,
kadi nga 10 n'okusukka ya buli season. buli season yesebo kironga Kati kusukka mu mbeera gy'olimu wano waliwo abalimi kubewawo emmwanyi abatwetoolodde abakyaliwo. bonna babagobawo n'emmwanyi ne bazisaawa zonna wansi emmwanyi zonna bazisaawa basimbawo emiti kalituusi gye mulaba zonna n'emicungwa n'emiyembe zonna bazisaawa wansi ne balagawa kati banoonya budda mu mikwano gyabwe bonna bagobebwa waliyo namukadde gwe balekawo waliyo namukadde ali awo talina busobozi ali awo muzukulu we yamulabira awo eka ye yasigalawo n'abalala wali ababiri abasigalawo bateekawo obuteeti bw'ebiti butonotono bali awo naye nga abantu bonna bavaayo amayumba ne bagamenya. Gweolaba fenne singa abantu bano baweebwa kuba kalitunsi n'emmwanyi ekyomugaso kiki mu kitundu kino mwoli? Omanyi gavumenti erina interest bintu nga bibiri ensonga nga bbiri kubanga environment nayo egyagala ebyo ebitonde ebyagala n'ebyobugagga mu bantu ekola ki kuba kati pulogulaamu ya mukama wange Ssabalonyi w'abalonyi yagamba ayagala emmwanyi ezisukka emmwanyi ensawo esukka miliyoni 20 naye kati kiba kizibu nnyo ng'abantu tebasimbye emmwanyi kyetaaga abantu basimba emmwanyi eziwera then kituukirire ekyo osuubira kye kyayagala naye kakati saawa zino emmwanyi kati for example cutting olulimi lwayo baluweta naye cutting etalina olulimi lwayo tebaluweta lyeweta yokka ekiweesa emmwanyi efuna amatabi cutting erina amatabi gaayo gokka gwesimba era ojja kujjamu bujja amatabi agamu sobola okuleeta amatabi nga 8 n'ojjamu n'osigaza 3 4 nasimbisa eno fuuti 10 ku 10 ndeka bundi nya kandoze emmwanyi nakazino okuva 20 n'ogase n'akuzitama kati nsuubira kuzitama mwaka ogujja. Akende ekirowoozo ekyokusimba emmwanyi kijjawa? Ekiro ekyokusimba emmwanyi era nakijja mu mukama waffe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Ssabalwanyi w'abalwanyi naye nga wano nali wa kitange naye ngamba nze kankomewo wano baasooka ne batugobawo nti nange nenkomawo ne basimbawo emiti bye baasala emiti nenkomawo wa taata wava sooka n'awummuza wano n'agenda n'asimba wano yali asimbawo pamba emyaka gya 6 emyaka okuva ku 5 emyaka 4 emyaka gya 5 mpaka myaka gya 6 mu 1967 ng'Obote awambye Kabaka taata n'ava wano balaalo bagundi bali bangi balango taata n'addayo eri Katuumu oli wange Katuumu taata gye yadda kubanga wano balango bonna bali bavuddewo nga wano wali wano muzeeseemu bwe baasigalawo wano muzeeseemu n'abalala baasigalawo wano taata n'addayo Katuumu kakati wano jjo wano eŋŋamba wayi taata alina ettaka lye kankola eki ne mbuuza abatuuze ne bagamba ettaka lyali lya Fulujala liri wano era ne balindaga wadde kaali katono kati kenafuna neŋŋamba kasimbemu emmwanyi naye nga wano ettaka ne saagitwala butwazi nga bye bagamba ati manya gataka lya gavumenti ne Katonda ni yateekawo ani yatondawo munne ate abantu ne gavumenti ani yatondawo kuba amaka gali amaka agasukka mu 50 kati singa emmwanyi ezo zaaliwo ezo emmwanyi zaali zisobola okwongezaako ku ezo eziba zeetagibwa mu kirowoozo kyo singa gavumenti eddiza abantu ettaka eryo kikyasoboka kati nga ggwe omulwanyi munnaffe ayina kyakoze nga kino tukyasobola okusabira abantu abo bakomewo okusinga kalitunsi kubanga kalitunsi environment yes tugyagala naye kalitunsi tumutemamu miti nku n'okuzimba singa gavumenti ekkiriza abantu olaba otya nti ekirowoozo kyaffe bwe tukitwalayo nti basimbeko emmwanyi okusinga kalitunsi mu kulowooza kwokiwulira nga kikola amakulu oba tekikola makulu? Oweekitiibwa Ssebo Ssennoga ekitundu kye baatwala ekya ettaka gavumenti erina emanyiddwa era eri engulu wenkoma naye gavumenti wenkoma wano we tuli si ya gavumenti n'abantu we bagoba babagoba ku ttaka lyabwe
ettaka lya gavumenti limanyiddwa n'amayinja weegali. Be bajja 2018 ne babuuza abatuuze bannange abaaliwo nti ettaka lya gavumenti liyitawo nti liyita wano ate era mweliyitawo nti liyita bweti, kati ne balisebenga lyonna ne baligatta ku lya gavumenti ne bagoba abantu. Naye ng'ettaka eryalira abantu limanyiddwa weeriri n'amayinja gakyalinawo. So ettaka eririko kalitunsi ono wa gavumenti w'abantu. Eno ttaka sayidi eno y'abantu. Ega sayidi y'eno eya gavumenti. Ono ali eno mu w'abantu. Oyo w'abantu. Wa gavumenti oba w'abantu. W'abantu. Abanyini kibanja. Be basimbamu kalitunsi. Gavumenti yabagoba. Kalitunsi wani. Abantu forester bawa okusimba emiti. Biri ebintu bibiri afenni. Aba forest balizinga ebibira bya gavumenti. Balizinga ettaka lya gavumenti ku bantu. Kati abantu bano abasimbako kalitunsi balizinga ku gavumenti oba lyabaweebwa ettaka eryo. Balizinga ku National Forest Reserve. Weekoma. Yes. Kati nino ne bajja ku bantu. Njagala oyawulewo gavumenti ne National Forest Reserve. Department ya gavumenti NFA yagobamu abantu bannanyini bibanja. Kakati ne bagirizinga ku bantu balala kusimbamu emiti. Ne baleka abanda baali banyini. Tebawa chance bannanyini bibanja. Kakati bawa chance ku bantu balala. Ne bakabagobamu bannanyini kibanja ne bagenda tebamanyiddwa nabaya abamu we bali bapangisa nalongo abali bannanyini abazaliwamu era n'ebigundi bingi ddala bantu babaziika limbo zinyizi nnyo naye nga bwezinyiziya gwe mukulabako ekyo kiyina entaataaganya twagezaako nnyo nga nagezaako nnyo. Owekitiibwa nzijukira bulungi owekitiibwa Ssabalwanyi yajja ggulawo factory ey'enkoko erusiwa n'agiraizinga naye be yagamba nti bantu bagoba mu bintu bibanja byabwe. Mangu nnyo eyali MC yali minisita yamuggyako owekitiibwa Pulezidenti agamba amuleke amalirize ki era byayogera teyawera n'addakiika n'agimukola ki n'agimuggyako. Pulezidenti Museveni kye yakola mukama waffe oyo n'ayita RDC ebiseera ebyo yali owekitiibwa Mama Namulindo n'amuyita jangu nkugobe. Lwaki bagoba abantu mu kitundu nga gwe RDC bw'oli okoze buki? Owekitiibwa Ssebo Ssabalwanyi era enkeera ekyali mukyali kirala ekyogera saawa nga zigobe naye kyagenda okutuuka ku nkeera embooko yali wano yali kirala bapoliisi okuba abantu kuvaamu. So wano tewaliyo support twagira nnyo natuuka n'ogenda paka newafande Jacob Asiima nga tuwanise ebbaluwa naye tetwagira netuwanika Prime Minister wa office ya President. Tewali abantu tebagoba bwetyo era the same time era abantu abo era kwenyini ngoma abantu waliko n'abantu ababiri abakuba amasasi baafa. Tebaafa naye kati mulala yakafa accident ennaku zino omulenzi era nze namutwala ku ddwaliro ekiwoko namuggyako essasi lyamulemeramu. Ali Haji retired Brigadier General Muhammad Abiriga Farajala Kai Naumula ate the same time the district coordinator operation wealth creation. Ekibuzo kyombuziza nti nno wali musirikale ekirowoozo ky'okulima kijjawa. Ekirowoozo ekyo nga sinagenda mu magye era nali mulimi bulungi. Kitange omugenzi yatusomesa kulima though teyatutwala kusoma olwa mbeera byaliwo ate n'ekirala yali musajja muzibe maaso nga talaba yali muzibe
teyasobola okufuna ssente sobola otugira bulungi mumwanyi bwali obutono obutulabira bulamuzi bweti nga tuli myaka bakulu bange bajeegezako okusoma naye era nakula nga manyi nti nno ti okubeera n'amaka okubeera ku maka okubeera omuntu obeere bulungi oyambale bulungi olina okubeera nga olima special abatalina ofiisi za nkalire za gavumenti ofiisi zaabwe ziba nnimiro era nakula nga manyi nti okulima ekuli ssente kubanga omuntu obanga olima ofiisi oleka ssente eza mmere akati omulimi naloka afuna ssente ezo bulungi nnyo nga talina kizibu kyonna. Emmwanyi zino zikoledde zitya? Zinkoledde bulungi 100 ku kinakyo. Emmwanyi zino zintutte muyijja myaka 2 omwaka oguwedde 2025 nagenda kuyijja yange 2026 era ngenze ku hijja eya maama omugenzi natutejjayo ku mwaka guno 2026. Oyogeddeko ku bunafu obuli mu bakozi ba gavumenti naddala abakola mu gavumenti kiki kye batakoze? Abakozi ba gavumenti si bonna naye abamu tebagoberera amateeka bulungi ogw'omulimu olw'ensonga nti bakuwadde ofiisi ng'ofiisi eyo egamba ati nti oliwa ebyobulimi for example nga sub-county agriculture officer era bw'omubuuza nti sub-county agriculture officer wa Butuntumula sub-county bw'omubuuza ennimiro ya Bbiriga wali otuuseeyo ayinza kugamba ati nti tamanyiiwo awe bunafu ate nga wano mu Luweero nze omu ku abo abayina emmwanyi era batuuka ku disitulikiti bano abasoma nga bazze ku internship era babaleeta wano okujja okusoma wano era n'enjuki bwana n'emizinga gye nateekawo n'abasoma ku byenjuki era nabo babaleeta wano n'abasoma ku eby'obuwuka era nabo babaleeta wano nga badde bakoze entaani mu Luweero disitulikiti. Olowooza ki ekiyinza okukolebwa? Ekisobola okukolebwa nti amateeka agafuga abakozi galina okwongezebwako amaanyi. Amateeka agafuga abakozi galina okwongezebwako amaanyi olw'ensonga nti kubanga amateeka agafuga abakozi bwe teyongeddebwamu amaanyi era emirimu gijja kuba nga gibeera bweto nga bavumaganya gavumenti terina kyekoze kati for example nga PDM President Museveni buli muluka ateekako milioni 10 buli mwaka milioni 10 kuyamba abantu babayita abawejjere abatalina ssente bulungi okwerabirira ku maka gaabwe okusomesa abaana okwetuusako bye baagala ezo ssente ziba zaabwe naye ate ogenda okulaba nga ssente ezo tebazifuna nga President Museveni byazipulaningira bazifuna mu bugubi ate n'enfuna yaayo ate bali ababikolako bali bennyini balonda babikoleko ate ne bagenda bagamba nti boyagala kufuna ssente ezo waliyo ka percentage ke batemako baloke bafune ssente ezo awo wengambira nti kyetaaga gavumenti ateekeko amaanyi ku bakozi aba gavumenti basoko baloke batye nti amateeka weegali betakola bulungi nga amateeka geetaaga omulimu guyinza okumukola ki okumuvaako. Ekigambo ekyo ffe nga abakadda senior cadres singa nti nno gavumenti evaayo n'egamba nti nno nti kubanga buli constituency mu Uganda waliwo ba senior officers army ranks abasajja abakugu batendeke era twatendekebwako netugenda Makerere netutendekebwa ku byobulimi naye singa nti nno gavumenti evaayo n'egamba nti n'abasirikale abaawumula abali ku mirimu gyabwe for example nga OWC babeeko n'obusobozi obusobola okutendeka abantu abo ng'evudde ku mateeka ga paliamenti nti n'abantu abo babeeko n'obusobozi obusobola okutendeka abantu abo ku mateeka ffe weetuli tusobola okusomesa abantu abo ne bakababeera n'omutima ogwagaliza abantu baabwe kuba walimu abantu abamu abatalina omutima ogwagaliza ggwanga n'obutagaliza abantu. Omuntu lwaki nkyogera olw'okuba nti nno nti ntendekwa eri mu ntendekwa kati nga eri nalu oba
kyankwanzi mubamu omusomo mungi nnyo obusobola okusomesa okujja mu embeera gy'obadde olowooza nakuta ku mbeera nnungi yosobola okulaba nti nno kino kyenfunye oba amagezi gano gensomyeyo bentambulirako nja kuva ku bwavu bentambulirako nja kwagala munange mulirwano wange bebanga ngoberedde ago nsobola okwagala eggwanga lyange lireme okukola ki lireme kugwa mu bizibu ng'ebyo bino byokwekalakaasa okola ki obubbi obutaagaliza obutemu okunyaga amataka naye banga basomeseza omwana okuva eno wansi ddala nga tanafuna omulimu gwa gavumenti agenda n'alowooza nti batugamba kigambo kino for example nga President Museveni yali atusomesa emyaka egy'emabega 1983 nga tuvudde Bulemeezi nga tuli eyo ngoma yatugamba nga ati nno mmwe mugenda okubeera abakulembeze mwagale nnyo abantu bammwe mulimu abatanazaalibwa bwe mugenda okuzaala naye nga abantu bafune amagezi okuva ku mmwe betubasomeseza mubeere nazo ate mujje musomese baana bammwe babeere n'empisa baagale eggwanga lyabwe baagale bantu baabwe okutwalira wamu ensi yonna babeere nga bagyagala. Waliwo kye tuyita siyaasa kati esomesa abakulembeze abamu disitulikiti babakulembeze kangamete abakulembeze abalondebwa gavumenti emirimu gyabwe abamu tebagituukiriza bulungi okusomesa abantu. For example kati nga wano osanga abantu omuntu alina ekibanja kye naye oli nannyini ttaka bajja agamba weegule oba teweegula nja kukola ki nja kugobawo ate nga kituufu bwe batamugobye agamba olina yiika meka nti yiika 10 tingena twala 6 nkulekere 4 okiraba kati ebyo byonna kwegamba abakuwa kondisoni olwokuba tolina ssente okwegula ojja kukkiriza ekyo atwale 6 gwe akuwe yiika 4 so nga ate busobozi bwe bw'okusobola okulabirira famire yo n'ebalala wandibadde yiika 10 esobola okulabira bulungi n'ova ku bwavu naye kati bagikugyeko osigaza yiika 4 aba yiika 4 babajjako yiika 2 kitundu yiika 2 n'osigaza 2 ddala oba olina famire ddala osobola okuliisa abantu bonna babeera bulungi ekyo kye kimu kwe kikyayisa gavumenti ne babagenda ku kooti esalira omusango ku muntu nannyini kintu kooti tesalira oyo alumbye nannyini tubalabye nnyo nannyini nga mwavu tasinga musango ate oyo ayagala okunyaga oba alina ssente yasinga omusango ekyo kye kimu ku ebintu ebireeta kukyawa gavumenti naye ng'ate weekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni appointinga dde abantu abandikoze emirimu egyo naye tebakolanga ng'oweekitiibwa bandibadde ayagala bakole.